Nze mu political science nasoma nnyo ku baddiikuula mu byobufuzi. Era Bobi Wine osambye bulungi omupiira gwa President Museveni. Wakoze video n'osooka kulaga background wawooli. Namwe mwetegereza akantu ako nenga kaabadde intention kukutereeza, kukukakkanya na kutegeeza international community nti Uganda eri bulungi. Omusajja bulijjo agamba nti Uganda ebleedinga. Uganda temuli kiteredde. Ghetto gladiator president wa ghetto alikodinga atya video ngali mayumba agatali na Bulaaya. Kati kino kyebuuze. Bobi Wine yabuliddwa ya wali ekkuba eririmu ebinnya. Yabuliddwa eddwaliro eriri mu mbeera embi oba essomero lya gavumenti. Yabuliddwa ya wakyamye wonna mu Uganda okulaga obulamu bw'abantu abateredde. Monna Uganda wenna asigala mu byobufuzi. Oliko ekikyamu ku mutwe. Keekana akaseera oyingire ennimiro. Owakane n'enkumbiyo. Obudde obumale ku nkumbi kuba terimba. Mwenna abaasibira ku musajja ono tabasuddeeyo. Olwaleero wuuyo alaga Uganda eteredde. Ali mu nsi mpya. Ayongera kukukkakkanya na kukugumya nti ali bulungi. Teriiyo muntu abeera mu hiding. Teriiyo muntu abeera ku run. Asobola kuleka mikululo. N'alaga ne mulabe we n'amunoonya nti wano nabaddewo okwo. Kubanga tukimanyi mu lutalo nti awo bw'olaga omuntu w'obaddeko kimuwaawo okutandikira waawo oba olaze. Si bwe guli? So essaawa eno oli mu kuteekebwateekebwa Munnayuganda ne international community okugiraga nti Uganda tebuliidingangako, teri mu lutalo, abantu bali mu bizimbe beekulaakulanya, abantu bali mu apartments na mayumba malungi. President wa ghetto agamba nti Uganda ebuliidinga. Yabuliddwa ekamooke wali obuyumba obubi ogenda mu mayumba ago. Gwe tolaba nti waliwo gwe bateekateeka. Gwe tolaba nti waliwo omupiira oguzannyibwa. Gwe tolaba nti waliwo image empye bannange. Oba nayonka buyonsi bbanga ddene ge magezi gano. Naye nze sisobola kubeera mu kigaali kino. Azannya omupiira gwa Mwami Museveni mba mmulaba. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything. But since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you. People power, our power. Malaba, Buchanga, Amaje, ne police barumba makagange, police sirise. Chikulaga nti munfuga nga family rule nga family niya wamba egwanga lyonna n'ebitongole tebikola mulimu gwabyo. Police esirise muhozi yekyakola basirika busirisi ne bwe kiba kikyamu. Police gye yakozesa okulumba amakagange. Police tewanga ko statement yonna tibagenze ne bakuba mukyala wange ne bamenya nyumba yange olw'ensonga eno beno. Tewali musango gonna gwe nazza. Bagamba tebanoonya then bagenda ne bamenya amakagange. Baali baagala yo kino bamukuba mukazi wange nga babanja Kyagulanyi. Lwaki tebampita nti nyino musango? Human Rights Commission muchala wanga dia yagamba agende wanga chalire ku muchala wange, and indeed bagenda ewange nga bagenze kwe sanitizing na kulaga nti balina omulimu gwe bakola ku ddembe ly'obuntu. Muchala wange bamugalidde waka amajega chaliye wange naye uchanga muchala wange alumbibwa ne bamukuba ne bonona amakaga fe. Tewali Human Rights Commission kyali yakoze ekyewunyisa ne bakitafe mu Katonda aba Interreligious Committee olunaku nga tebanalumba muchala wange bali waka. Era bamusanga nga bamusibide wakange njali muluma era nabi bagamba byonna naye songa birize bayogerako ekisooka bambuza Bobi Wine agala kucyankalanya gwanga
naye ate nga tuzenga tubagamba mwenna byonna byogera mu lwatu ate nga biri mu mateeka kukanyira ddembe lyaffe nakulekerawo kunyigirizibwa. Lunaku lwaddako ne balumba amaka gange mukyala wange ne bamutulugunya. Sinawulira kigambo kiva mu bakitaffe mu Katonda bawanye ekitiibwa naye ndowooza buli omu yandisitudde eddoboozi lye ku butali bwenkanya obugenda maaso nga bukolebwa abo abalina okuuma eggwanga, abo abalina omulimu ogw'okukola emirimu gy'eggwanga. Anyway, obuvunanyizibwa bonna buli erimu Bannayuganda. Mwalaba Chief Justice nga bamulayiriza ekisozi kiringa nze bwe nayita Chief Justice nti Busaabala gyalayirire kikulaga ndi Museveni eggwanga lirabanga private property ye. Kakati oyo bwe yayise namulayiriza ewe ku faamu bw'osuubira okuwa obwenkanya ekikunyonyola ensonga lwaki tetwagenda mu kkooti. Bannayuganda, omulimu guli erimmwe, obuvunanyizibwa buli erimmwe era obusobozi buli erimmwe. Nze okuba nti siri wakakati navaayo mbalage nti buli omu alina asobola okubaako kyakola. Amagye gonna ganoonya omuntu omu naye nnaku zigenda mu 10 bakyalemeddwa okunfuna. Kitegeeza nti si bamaanyi nnyo nga bwe babagamba. Kitegeeza nti nawe Munnayuganda osobola okukola byonna by'okola nga tomenye mateeka. Yes, batuyita abayekera naye tuli bamenyi b'amateeka, tetulina kyamu kye tukola ne tubalaga ngezaako balaga tusobola okutambula mu Robado style ne tutuuka buli wamu. Nze ntuuse ku bakulembeze ab'enjawulo namwe be tusina bakutuukako ngenda batuukako mwenna mbabulire ekyokola namale ennaku 10 nga mbabulire ekyokola naye era mbatuukako okubabulira ekyokola. Nasuze waffe wano Gomba era njagala okutumirako abo be twasanze wabadde Maya wabadde wairwa aba military bangi ku road block naye era ne mbayitako mu Robado style ne be twasanze Sikatende Ensangi road block ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujo tetwagala kona nagwanga twagala ditereza namwe ne mutusaasira ne mutweka ne tuyitawo. Njagala okubaza abaana aba mu ghetto bonna Bannayuganda bonna mulinga abakitegeera abantu bandaba ne bagamba Bobi Yitawano kuba mumanyi munange siri mmenye w'amateeka nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe era njaba tuukako kati lunaku lwa leero nsula mukono ono ebona mboze muntekereko ekyeggulu ate nze ndi ampuuta naye mukiteekewo wakati wa saawa emu ekitundu n'ebbiri kitundu kuba saawa 3 nyina okuba nga mpiseemu kati olwo bajje bakuba embooko n'oyo mwami bakireke muleke tukitegeere mwena njaba tuukako. Bannayuganda mwenna baagala nnyo people power our power. Nze nkyalimu bana basajja mbalimu namwe mubeeremu bwe tukola bwe tutyo buli omu nakola kyalina okukola tusobola okusituka omulundi gumu. Nzize mbagamba tebalina busobozi obwo busitopinga ekintu ng'obudde bwakyo bwatuuka.